Mr. Kadama gyebali ko ssebo ne baganda bange mwenna abali Kadama TV mugyebale. Bamikono bye tugenda kunnyonnyoka akapapula ndowooza chapter tugiggalewo. Lwaki tukozesa akapapula? Akapapula kano waliwo nabbi omu ayagamba tukozese ekibya ku nsonga y'ekiiso. Kati ffe tukozesa akapapula. Sifulumya kintu kyemaze butakozesaako. Mikwano nze mba nfulumya kivudde ku nze. Temumanyi sibamanyi. Naye bwe mba nafuna ekirungi ku mbeera gye nasooka n'empitamu. N'essaawa zino bwendi temumanyi sibamanyi. Nsaba nammwe osanga nammwe walivaayo ate aliyamba omwana wange. Tomanya eno nsi. Lwaki tukozesa akapapula? Batuwa ssente naye zituyita mu ngalo. Kati wawandiika amannya g'oyo tugambe oba mukamawo ali Japan. Tomulabangako wabula ng'agamba bugambi. N'asindika ssente tugeze nti ozimba oba tugeze nti ozimba. Naye kasita omanya amannya g'oyo omwami naye ng'akuwa miliyoni 10 omwezi oba 5. Naye nga ssente buli lw'ozifuna ettaka maama mu kyalo abaloya lwe bajja, abaana ewaka lwe balwala, amasomero we gongeza ssente, naye ng'akasente konna miliyoni zonna nga bazikuwadde zikuyita mu ngalo. Wallahi wadde ogula poloti ak'emiliyoni 3 ku 4. Naye ate nga ssente ozifuna omaze mwaka mulamba ofuna miliyoni 10 oba 5 naye nga tolina kyolagawo. Kyenva nagamba funa akapapula wandiikako amannya g'oyo omuntu akusasula. Sabirako teekamu omunyu gwaffe. Ono she shiriku. Buli muntu akozesa peeni ku nsi kuno shiriku. Buli muntu akozesa olupapula olweru shiriku. Buli muntu akozesa omunyu tugulira mu mmere shiriku. Oba okunaaba omubiri gwe ye shiriku. Nedda bamikwano. Byonna byava eri Mukama Katonda. Nze ne inki akola peeni simumanyi. Ntaba bulabi nga mpandiika simumanyi mwava. Okitegeera mukwano. Kwata akapapula wandiikako amannya sabirako mu ddiini yo kkiriza nti Katonda agenda kwanukula. Naaba ogambe nti nze kangeze erinnya lyange Najjuma Sulaya nga wompa ssente zo njagala nfunemu kuba nzikolerera. Njagala nfunemu kuba nzikolerera. Njagala ngulemu poloti nzimbemu. Kisinziira ofuna ssente mmeka. Tojja kubanga buli kanaku oyingiza 2,000 okole ki? Abaana balina okulya, olina b'oweereza b'oweerera. Kisinziira. Nsabayo ne ssente z'ofuna. Kati ffe tugeze abaana bali mu kiyumba. Kantandikire ku 7 baganda baffe abali mu Omaani. Okitegeera. Egyo 7 ze bakuwa oba osabira nti gwe Ahmed nga wompa ssente zino njagala nguleko poloti, njagala nzimbe nako ennyumba neeme kuva mu maka ago kudda muzigo. Okitegeera. Lwa nsonga oba onaabye ekiiso naye aba talina kyakoleddeko naye ekiiso ekyo ng'akwadde ssente azikuwa, omutima ogwo aba alaba ng'akuwadde ez'obwereere. Mukwano zijja kuyita mu ngalo billa. Baana bangi kati mulaba abaganda baffe bafa. Abaana bafa zeeyo abasajja babatemeteme, bamaama balidde ssente zaffe, baganda baffe balidde ssente zaffe. Naye ate nga tebalina mitima mibi nti bazitwala mu masabo bawa. Wabula ekiiso abantu be tusindikira ssente be balina ekiiso. Nga talina mutima mubi naye ng'olukwata bw'ati ku ssente zo. Ogenda ogira bw'oti tema n'otema ono n'oli weekanga toterese. Omwaka ne guggwako nga tolina emyaka 2 n'egiggwako ng'olina omwezi guzzeeyo nago. Mukwano yeyo ensonga yaki? Y'akapapula. Lwaki tunaaba amannya ago? Lwaki tunaaba amannya ago? Akapapula kano ssente n'abeera tebazikuwa.
kati ansa ye lwaki tusaba Katonda aziyinjuwaze odi yegenda kuba efuluma lwaki nakyogera bwentyo ye ziva buvi mu bbanga ne zijja ne ziyinjuwala oba odi yeeyo nja kuba ngifulumya bamikwano naye ndowooza ensonga y'akapapula tugitegedde tuba tunaaba kiiso gwe sisita wange nawoba ssente ezo tozikwatako bali abantu b'osindikira ewaka nkwatira akapapula gawe nabagamba ngeri wozikikolamu wandiikako amannya ag'abaana bo ag'abazadde bo bazadde mikwano gyabo abakuli okumpi abakuleebeeta akasente abaana bano tubawandiika amannya nti si buli ssente eyaffe bwe mba nkuweredde school fees nfunye kwegamba byenkulabiridde ate onnyingirire nnyo okitegeera akasente mbere nga nkolerera kimu baana kyekituyamba okuteekamu abaana baffe oba bazadde baffe baba abamu baazaala dda naye nga gwali ku kyeyo gwalina okulabirira maama buli kimu ne bali abalala nabo bakwateko twejjanjabe simanyi oba muntegedde kwata akapapula teekako omunnyo sabirako mu mazzi g'ogenda onaaba osabe ti mwenna osabe nga bwe basaba nti mbanaabye ekiiso abaana bange obamu abadde batwala ssente zange bamikwano simbubi naye mbanaabye ekiiso nfunemu mujja kutereera kyemmanyi Katonda yakulembera mu buli kimu era ebintu ebyo yabitonda mwekkiririzeemu nze sifulumya odiyo nga tekimaze tuuka wange waliwo omwaya commentinga nti ssente simanyi oba ziva mu bbanga ayina engeri bwe yakyogeramu mukwano ssente teziva mu bbanka naye kiri bwe kiti lwaki tusaba Katonda ssente aziyinjuwaze ndowooza abasinga mu kisaba ekyekintu abadde takimanyi kisabenga mu ddiini yo ojja kulabawo enkyukakyuka okwata ssente zo n'ozisabira waliwo abamu bagambye nti mwezamwe bazisindika busindisi kati gwe ssente ze basindika obusindisi kozesa akapapula noonya odiyo y'akapapula okikoze otya kati ndi ku ggwe agamba nti ziyinjuwala zitya ssente ezo tugambe enkolera $9,000 banka entemye ezo za banka sigenda zisimbako nnyo mannyo kansimba amannyo ku zino ze tusigazaawo banka eba entemye $40,000 kati kanjogere ku 6 nina abaana abasoma beetaaga ebitabo ewaka beetaagayo akawunga k'okulya bwonna obuvunaanyizibwa essaawa eyo butunuulira ggwe w'obadde otereka $20,000 muganda wange buli lw'onaasabanga Katonda ayinjuwaze ssente zo ziyinjuwala zitya nga tezivudde mu bbanga naye nga ziri ku ezo zennyini bugenda kukya abamu tuli basingle mothers ofuna aggulira ebitabo kyotasuubira omukadde wakafa abalina abaana b'ebisulu agamba omuzzukulu wange kangula obundaazi kanteekemu emberenge buli kimu kyokka nga luli eri mukadde abadde takikola maama akuzaala oba omuntu yenna obeera awo taata w'abaana gye wava emyaka 3 emabega yeekube mu mutima lwa nsonga wasaba Katonda ssente zo aziyinjuwaze yeekube mu mutima oba omwami yafa ku sayidi y'omusajja waveeyo abakuyambako bagamba omwana asasula essomero lya $30,000 kati omusondereyo $15,000 maama we ndaba ali ku kyeyo ayongereko 15 obadde otereka emitwalo emeka 2 leero ogenda tereka ssente mmeka obadde olina $60,000 jako $15,000 egy'omwana osigaza ssente mmeka 40 emeka 45 si bwe kiri oba mbaze bulungi ndowooza mbaze bulungi okitegeera mukwano kati $45 ate gagenda wali ku mitwalo gaffe 2
wano omukadde tetumubaliddeeko ku bajeti kuba ajja kubalya ng'afunye amuleetera akawunga k'obadde ogula, amuleetera amanda, amuleeteddeyo ebbaafu, amuleeteddeyo omuceere, ebijanjaalo, obwekiro y'ebinyeebwa. Obuvunaanyizibwa buno bujja nnyo kufa ab'ekyeyo. Ate baganda baffe be tuleka e Uganda ne basulirayo gwannaggamba nti ndaba alina gundi amuweereza, gundi ajja mumuweereza. Okitegeera bamikwano. Kati naffe Katonda kaziyinjuwaze. Ne bali abali e Uganda bayambe ku mukadde. Nze mukadde nja muwaayo 5 zimubeeremu ajja kusiima. Anaanywangayo ekikopo ky'amata. Okitegeera. Anaagulayo akagatta ak'emitwalo 2. Anaagulayo ekitambaala eky'omutwalo gyebiri bye beesiba binene ku gomesi. Naye nga wali otereseewo emitwalo 40. Kyekyo omukwano. Katonda alina engeri waggabirira ate famire ebadde kutwalako ssente. Katonda n'agigabirira. Ssente zo kwe kuyinjuwala. Tezigenda kuva mu bbanga ziyinjuwale. Essaala y'eno omukwano yekufuula ekyenjawulo gy'oli sweetheart. Ndowooza muntegedde. Tujja kuba tumanya twejjanjabye tutya. Odiyo nja gifulumya eddagala lye tulya. Twejjanjabye tutya eddagala lye tulya. Insha Allah nsaba Allah akkirize nja kuba nsindika odiyo eyo.